Wenambala musisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne neebaza Mukama Katonda abaleese mmwe mwenna okubajja alina gy'abajja okumpi n'ewala ate naddala mmwe abazze wano nga gomulundi ogusoose mwe mbaniriza mwaka ensusso weebala okujja. Kambasabe mutuleko neiba nyamba omulamuseeko gwo nsingo mulinaana gwolaba engeri gye yatunuddemu olwaleero gwolaba embeera ze mutunule mu maaso neiba mugende musumba antumye nkusumbemu katono. Mugende nti oli oti eyo gwani mubuuze gwani owaawa bw'aba mukyalo omubuuze nti oli mukaani bw'aba musajja omubuuze nti gwe bawaani tomutya bigambo nze mbikuwa si gwe obyetaddemu nze mbikuwadde okolera wa yongera omumbulize nakano nti oli muyiyo oba opangisa. bw'abagge nti apangisa mugambe totya Mukama ajja kikolako olunaku lumu ogenda kusula muyiyo mu linnya erya Yesu. Amiina. Munzirizemu amaanyi bw'abanga aggambye ntannafumbirwa mugambe totya Mukama aleeta omusajja owuwo mu linnya erya Yesu. Ojja kufumbirwa embaga ye ejja kubaawo keekiyo tujja girya setaani kaayagale kaagaane keetonye kegwake embaga yo tujja girya mu linnya erya Yesu. Amiina. Bw'aba musajja nga talina mukyala mugambe ddamu amaanyi ogumu omwoyo ojja kuwasa. Abatalina mirimu mujja kufuna emirimu mu linnya erya Yesu. Mwe be bakyakozesa olwaleero bakukozesa naye enkya gw'ogenda okukozesa abalala mu linnya lya Yesu. Amiina. Ojja kuzaala abaana b'oyagala so si b'otayagala so si abo abalikaabya amaziga naye abaana abali kusesa abali kusanyusa. Gamba nti amiina. Ngambye ennyumba yo tujja kujja tugiyingire tulye embaga y'ennyumba yo ng'ate si kayumbayumba nga nnyumba ya ddala. Kikulangiryako kikubeereko mu linnya lya Yesu. Ngambye gw'obadde owerekera nga abalala ng'obatwalanga ku airport ennaku zijja era ze zino batuuse okuwerekera nga gwe batwala ku airport ng'ogenda mu mawanga. Ani awulira ngambeko nti amiina. Gy'oli eyo gw'obadde otwalanga renti sente za renti ng'ozitwaliranga abalala buli mwezi ennaku zijja nga sente za renti bazireetera ggwe. Ngambye kitwale sente za renti nga bazireetera ani gwe tenanti olwaleero enkya gw'ogenda okubeera landiroodi mu linnya lya Yesu. Gwe passenger olwaleero enkya gw'ogenda okubeera my car. Akikkiriza ekyakubira Yesu engalo nga zinoga. Kyova olwaleero njagala kwogerako ekyo kyempise engeri gy'osobola okujja obuyinike wakati mu mukisa gwo. Kubanga wait bangi kummwe muli blessed. You blessed. Waliwo bubeezi ekikutte ebintu byo. Ensi y'omwoyo eraba kirala. Wano ku nsi mu reality olivinga kirala. Ensi y'omwoyo ekusubira okuba nti wafumbirwa dda naye wakyaliwo ekikutte obufumbo bwo kibukutte ne kibukwatirawo mukona ne kibako wekibulemeza. Danieri yasaba okumala ennaku 21 eri mu ggulu ne baapuruvinga nti bamuweereza ekyokuddamu kyabadde asabira ne kitamutuukako okumala ennaku 21 naye nga baakiweereza first day. The first day he went on his knees to pray. That is when the heavens answered his prayer.
But Daniel continued to wait. That spirit that makes people to wait. Ejo tugenda okuba eve mudiro mu linnya erya Yesu. Daniel continued on his knees and in prayer. Ninga asabira ekintu Katonda kye yalirizinga edda. Bangi kumwe mbadde tumanyi ebintu ebyo byosabira Katonda yakiririzinga dda. Kuliko ne tiiki ku fayiro ya Katonda nogiwumuza yagiwumuza dda wali ebbali naga ndi kubikwatagana n'okufumbirwa kwa Nalubwama tiiki ne fayiro ne bagiteeka wali. Kyokka gweno n'okontinuwenga okusula wekka era n'okujja oli wekka mu kazigoko. Naye ng'eggulu lyagamba ki? Sikyabawulira. Eggulu nga lyagamba litya? Tiiki. Sometimes olusi ne bamalayika abamu bakulengera ne bakwewuunya nga balaba maayika ng'ayita boda maayika nga y'ayitaga boda. Bamalayika ne bagana eyo oyo emmoloka ye nga bagitiikinga wano ennaku ezo. Lwaki akyali ku boda nga wakyaliwo ekigikutte? Ekyo kye tugenda okuba mu saavisi yowaero mu linnya erya Yesu. Kama ndikiveemu ekkubo lyange. Are you ready today? Fasten your seat belts now. Wano twakizuula era ne tumanya nti ekimu ku bitawaanya omubiri gwa Kristo olwaleero era ekimu ku bireese crisis ey'amaanyi ennyo. Abantu ne bayimira ku bituuti ne batamanya biki bye bateekeddwa kubuulira. Ne batandikirawo okuvuma abalala ng'enjiri ebaweddeko butasomesebwa. Ffe ne tugamba kateekewo okusomesanga abantu. Buli anaagamba nga ndi njagala kubuulira asooke nga kujja mu ssomero eryo buli ku makya essaawa 12 ku Sande bamuyigirize bamutendeke. Ayawule Katonda ku Setaani, ayawule emiti egitambula ng'agyawula ku Katonda. Lwandikwata akazindalo nga ganjagala kubuulira nga byabuulira abikola atya? Abitegeera. Tuyina crisis mu mubiri gwa Kristo eno ng'ereddedde n'ababuulizi baffe abamu. Si bonna abamu abali ku luguudo bambi bosanga nga babuulira. Number 1, tebamanyiddwe bateekeddwa kubuulira. Omusiŋŋaana mu ssaawa z'abadde ateekwa okukoleramu emirimu gye okufuna ensimbi ezinamuyimirizaawo n'okuyimirizaawo famire ye n'abaana be ne basobola okusoma ate nga yeeze essaawa zaafudde ez'enjiri. N'oga nti awo nno weetaagawo correction yawo. Enjiri yabulibuliddwa ddi n'okukola kwali badde ddi. Ate abamu tebakoma ku ekyo ne b'omusiŋŋaana mu ssaawa eziri nnomo ze yali badde akikoleramu era tamanyidde ddala biki byateekwa okwogera. Tamanyi. Bw'abuulira naga ni mulokoke embwa zino n'oga nti ali Mukama Katonda. Kaakati n'ogamba uno ng'atabuse nnyo ate obusungu abugyeewa. Waliwo yalaba omusajja n'omuwala nga bayitawo naye ono yali musumba ng'ayitawo ne muwala we. Nga bwe mmanyi bwe tuzaala abaana oluusi omwana n'awanvuwa n'akugejjako n'afuna omubiri n'ayagala okwenkana. Kati yalowooza nti omusajja oyo alina girlfriend we kumba alina muwala we nnyini dota. Bwe baamutuukako n'aga ndi mulokoke era bwe mutalokoke mwembi nga bwe muli sirimu agenda kubatta. Egamba embuulire eyo yeetaaga tuyamba abantu baffe abaliyo kye bakola si kikyamu naye tulina okubayamba bakikole bulungi mu linnya lya Yesu batendekebwe. Kye tugamba kati wano mu focus twagiggulawo nga project and it's also a campaign to train people. Effort yegenda mu maaso era gwe atannajja tukwewuunya. Okuweereza Katonda tekitegeeza kumira katuuti kano kokka oba okukwata microphone eno naye gy'okolera mu URA, mu umeme, mu civil service, mu public service n'ewalala osobola okubeera omuweereza nga gwe enjiri yo gibuulirayo ku mulimo naye nga by'obuulira obimanyi. Nga by'obuulira okola otya? Nga ne bakubuuza ebibuuzo osobola obbyanukula. Si kubuuza bibuuzo noga ndi kansooke nkubire ku musumba Kiganda. Lindako mmala omukubira. Abantu baagala kumanya ani yazaala Yesu. Toga ndi kansooke kkubira musumba akimbuulira ekyo. Kama yebazibwe otuuse mu kitabo kya Bassekabaka Kings, 2 Kings chapter 2 verse 19. Lwogera bwe luti awo abasajja ab'omu kibuga
ne bagamba Erisa nti laba tukwegayiridde awali ekibuga kino walungi nga mukama waffe bw'olaba, naye amazzi ga wano ge galiko ekizibu, tegaliiko kye gagasa, n'ensi ya wano oba ettaka lya wano terikuza mmere. Olwokubiri lugamba n'ayogera nti mundeetera akasumbi akajja muteekeemu omunnyo. Ne bakaleeta gy'ali, n'afuluma n'ajja ewali ensulo y'amazzi, n'asula omwo omunnyo nga bw'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mponyezza amazzi gano, temukyavaamu nate lumbe newankubadde obutakuza mmere. Engalo z'okuba bwe ziba nga za Yesu kuba ezinoge n'okunoga. Kama yeebazibwe nnyo. Kiki ensi okwogerako olwaleero? Njagala kwogera ku maanyi agasimbuliza obuyinike wakati mu mukisa. Bayibuli egamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, era bw'abanga agugabye takola atya? Tagatta buyinike wamu nagwo. Katonda bw'abanga yagabye omukisa n'amala agugaba, omukisa gw'olina nga gwava wa Katonda, ekintu ky'olina nga kyava wa Katonda, mazima nga Mukama yakikuwa nga tuwanyakula kinyakule ate nga kyava wa Setaani naye nga kyava wani? Wa Mukama. Bw'olabangamu obuyinike tokiteekanga ku Katonda nti alabika n'obuyinike yabutaddemu. Bayibuli kanti Katonda yakola omuntu nga mulungi naye omuntu n'agunja bingi. Nga bw'olaba Katonda bwe yakola omuntu nga mulungi naye omuntu n'agunja bingi. Bayibuli bw'egamba. N'ebintu ebirala byonna bye tulaba mu bulamu buno nabyo bwe bityo bwe byakula. Katonda asobola okukola ekintu nga kirungi, omulabe n'asonsekamu obuyinike bwe, asobole okukikutamya, kikutame, akikunyiye, okikoowe, wejjuse, otuuke n'okulowooza nkirabika Katonda yakikoze. Abamu ku mmwe abatamanyi mulemerwa okwawula kiriwa Katonda kyakoze ne kiriwa Setaani kyakoze. Katonda yakola ng'oteeka okuba n'obulamu bweyagala. Bwe buba tebweyagala, ffe oyo gwe tuyitaani? Setaani bw'oba okuba. Katonda yakola ng'oteeka kuba mulamu. Bw'oba toli mulamu ng'oli mulwadde, ffe oyo gwe tuyitaani? Setaani. Era yeetaaga okukola atya? Okukuba. Katonda yakola ng'olina okufumbirwa. Bw'oba tonnafumbirwa oyo tumuyita tutya? Setaani. Gwe twetaaga okusimbuliza okola otya? Ofumbirwe. Kampulireyo waakiri omuntu omwage nti amiina. Obuyinike babusimbuliza batya mu mukisa? Katusooke tubulabe n'oluvannyuma ndyoke njogere ku ngeri gye babusimbuliza. Abasajja baabano balina nabo ekibuga kyabwe. Simanyi oba olina kibuga ki? Simanyi. Mbuliza naye bakulinanye gw'osinza omuliraano mugendi gw'olina kibuga ki? Buli muntu alina ekibuga kye mu ngeri ye. Sikulimba. Bano balina kibuga kyabwe. They had their own city. But I really do believe nti naawe atudde wano olina ekibuga kyo, olina territory yo, olina portion yo, olina omugabo gwo. Naawe olina ekibuga kyo, olina ebintu Katonda ebyategeka byoteekwa okuba nabyo, olina destiny, olina Katonda byategeka byoteekeddwa okufuuka. Ekyo kyekibuga kyo. Marriage yo kibuga kyennyini, omulimu gwo kibuga kyennyini, ennyumba mwoteekwa okusula kibuga kyennyini. Ate ekika kyewammwe bannange sikyawulira, ate ekika kyewammwe ekyo kibuga. Ate obuyigirize bwo siwulira, ate obuyigirize bwo kibuga. Obuyigirize bwo kibuga kyennyini. N'abano balina ekyabwe.
naye baabano tulaba nga bakiteekako lipooti bayise omusajja wa Katonda bamuyita Erisa. Erisa yali yakatandika obuweereza bwe ne bamugamba katukutandikireko. Wulira kye baamugamba. Awo abasajja ab'omu kibuga omwo ne bagamba Erisa nabbi nti laba kola otya laba balinga bamugamba naawe wenyini kola otya laba. Wano mu Buganda mu lulimi Oluganda omuntu bw'akugamba nti laba wangi mu Luzungu kye bayise behold. Ekyo kyanjawulako okukulaba okwa bulijjo. Aba asaba attention yo nti bannange laba ebipapula byange laba bwe nasoma. Ofundako n'abatalina mirimu naye nga tebaasoma naye laba ebyange. Omanya nti alabika ayagala space attention otunuleko mu mpapula ze ng'alinga akubuuza naye mu butuufu wano kiki ekyankwata laba. Ngambira oyo naye baakulinaanye nti laba mugambe nti ndaba golaba nakyamawa laba mugambe laba ndiko nakyamawa wala ya Mungu nakyamawa naye ne watabaawo alaba. Mazima n'oba nga tolina we wakyama naye nga tewali alaba nga tewali apayinga attention. Abantu nga bakuyitako buyisi balinga abatalaba ng'ate weebali naye nga beefudde abatakola ki abatalaba. N'okola buli kintu kyonna kyonna ekirowooza nti kinaabayamba okwongera okulaba ne batakifaako ng'olinga gy'oli ntokitaddemu ssente enviiri n'oziteekamu ssente era ne batalaba. N'okulayo ka make-up n'okwongerayongerako obayambe balabe era ne batalaba. Otumwa n'otusiigasiigako n'ogandika kanyambe ga bulaza gano agayina amaaso naye nga tegalaba kangayambe gakole gatya galabe era ne gatalaba. Nogandi oba omumyufu oba lipstick omumyufu gwe batalaba kambatereko owa brown n'obaterako owa brown ate ne bongera butalaba. Nojjako owa brown nogandi kansiigeko ono abereesera nogamba kandekeko abereesera kugamba oli gamba neibaakune nti era ne gatalaba. Nogandi ekisige kankijje wano wekibeere wa Katonda we yakiteeka kankite kino nkikolokoteko nkiwanike wano bwe wati kyambuke wano bino bibulaza birabe era ne bitalaba. Ayali ayogerera mu beesi n'okyusa n'ova mu beesi n'otandika okwogera mu njogera ennungi soprano ne bw'oba babuuzabuuza n'ogamba Mukama ebasipolukante era ne batakola ki n'osalawo okyuse mu ntambula gwayatambulanga nga nnamwandu n'ogamba kanve mu ntambula y'abannamwandu nsibe wateyo esooka enywere n'otambula nga n'akakono n'okakyusa n'okazzawo noga era n'obabuuza kati nkole ki kye sinnakola nga birina amaaso naye nga tebiraba. Twakoowa bano abasajja kyebaava bagamba Erisa ne bamugamba nga tetunagenda wala sooka olabe laba
laba anji kola otya laba walibaddeko nesitooka ng'oyagala gitunda mazima engoye nga nnungi byewasubudde nga birungi engoye zava take engoye zava china tewaleta kilasi ninga tewali yadde kasitoma akyamawo nuyita muno nomugamba nti sooka olabe laba sooka olabe lugoye kyo lutali wano nozimba ennyumba noziteekamu buli ekintu ekirungi abapangisa ne bagana okukyamawo nga buli azituukamu zimuunyira ziizi nga ziringa eziriko ekintu nga ziringa ekiriko ekyazikwa noleeta bano nobaga nti gundi jangu olabe oyinza kuloza nazizimba bubi jangu olabe walayiya mungu jangu olabe laba bano abasajja ye point gye bagezaako kola wali baddeko n'omuntu ng'alina ebipapula bye alina obuyigirize bulungi nnyo naye nga talina mulimu wali omulabyeko mazimanga ne be yasinga okusoma balina emirimu naye nga ye talina ekibuga nga kirungi naye amazzi gaamu si kyabawulira amazzi gaamu bano nkibagamba bamuga ndi abasajja b'omu kibuga ne bagamba Elisa nti laba tukwegayiridde ewali ekibuga kino walungi nga mukama waffe naawe bw'olaba walungi waki ewali ekibuga waki naye amazzi gaawo mazzi gakaawa ne bw'osimba ekintu mu ttaka ettaka lyawulira bikaliriko ekizibu naye ng'ekibuga kiri strategically positioned ebikyegombesa ebikiriko bingi okusinga ebibi ebikiriko nga balinga bamugamba we are not ready for a relocation titwagala kusenguka wano kubanga ekibuga kino kirungi singa olina kyosobola otukolerawo kikole otusimbulirize obuyinike obuli mu mukisa gwaffe guno why titwetegese kusenguka wano wekiri waki siwulira ekibuga wekiri waki abamu abali wano teweetagana kukyusa musajja oyo bbaawo gwoyina amala sikulimba yeetaga tumusabira aveemu okuyomba owulidde abasajja bagende eme teweetaaga musajja mulala weetaaga kusabira oyo tumusimbulizeemu obuyinike obulimu kuba mulungi musajja ategeera ayogera bulungi ekizibu yokka ekimuliko alimu akagulu ng'akembwa awungamu katono abawala bamuyisaako obubi nabo mukuba ogenda omulaba ng'ate watambudde naye oli naye nga bamuyisaako akabina ng'agenderako bw'ato nogamba n'omuzzabuza naga taata w'abaana tubadde tugenda agamba oh, I'm sorry gamba naye bakuna nti oyo aba mulungi naye lwakuba abaamu ekizibuzibu bano bagamba ewali ekibuga waki waliwo ebintu ebimu ng'oledde kirungi nga kyetaaga kutuningamu butuninzi kutereezamu butereeza mu luzungu bakita fine tuning kagambe naye bakulinanye fine tuning mutegeera byenjogera temumalanga gawanika nakino kankyogere wano nga sinakyerabira tomalanga gawanika ku kibuga kyo bw'omalanga okutegeera nti ekibuga kyange kiki si kyabawulira bw'omalanga okutegeera nti ekibuga kyange kirungi n'opima obuzibu obukiriko nga bulabika bwe butono ku bulungi obukiriko kasonzulanga nti ekibuga kyo kirungi obuzibuzibu buno obukirimu noonya engeri gye tusaba noonya engeri gy'okuulamu obuzibu noonya engeri gy'osimbuliza obuyinike buveemu osigale ku kibuga kyo ani awulira ngambeko nti amiina kama ebasibe gamba kuno ekintu nga kirungi timmalanga gawanika mangu ago ekibuga kyo bwe kibanga nga kirungi naye nga kirimu obuyinike noonya engeri gy'okiroopa ew'omusajja wa mukama osiba otya emigugu n'osiba emigugu muthumba nze ŋŋenda n'okubuuza ogenda kini bawa nga awunya akamwa obumwa nga kakunobya tunoonye engeri gye tukatereeza
jangu twogere tubuze ba experts batuwa amagezi tubabuze banango mwami ono mulungi omusajja alina enjogera nnungi abaana abalabirira agula emmere waka ekizibu ekimuliko kyokka taata w'abaana akola atya awunya buwunya kamwa tumutereeze tumufikisinge kama neba nti ataawo kale nga bakusanga osibye emigugu ojja kusiba emigugu ku musajja awunya akamwa ogwe ku musezi kati abaana babiyita byakusaaga ojja kuvayo ng'ogamba mmulefe kiki omusajja alimu afuluuta nnyo ekiro kati ojja kuva kwafuluuta ate ogwe kwazirika ngambye yiga okwasesinga nga challenge gy'olina gikoleko assessment kasi tozuulanga ng'ekibuga kyo kirungi tomalanga gagenda tomalanga gaseetuka iweeyigiriza okulemerako ekibuga kirungi buzibu ki obuliwo mazzi ge gakaawa mazzi buzi kanoonye nabbi kanoonye omusajja wa Katonda kanoonye Mukama kansiibeyo oyinza n'okugamba kansiibeyo ennaku 2 kansiibeyo ennaku 3 sisobola kuta kibuga kino kimaze okuzuula nga kirungi naye nga mulimu bubeezi buyinika obutonotono obuyinika obusoboka okudiiringa nabwo wali awulira eyo si kyabawulira wali awulira omukazi obadde omwagadde naye ayomba muyombi tayomba aliko kyanoonya naye nga kafiga kobadde okagadde kafeesi kobadde okagadde wangi akatumbwe keekaako naye bw'asaanukula buutu yakamwa okuyomba ensi ekuŋŋaana tula mu kyogereko mugendeyondanga okunkuba onkuba naye oyomba nnyo tusobola okitereeza ekyo bulizo yakulinaanye nti ebikuliko bitereezeka mubuuze nze nkulagidde mugende ebikuliko bitereezeka naye bwe bibanga binaatereezeka wangi naawe gwe babulidde obuzibu obuliko naawe beera cooperative beera omuntu atereezeka omuntu agambye oli mulungi naye owunya buwunya nkwawa ate totandika lutalo lupya totandikawo lutalo oli mulungi naye nkiki enkwawa ze ziriko ekizibu mubuuze nti oba oziwulira ku makya kawungeezi oba lwaggulo mubeere ku ekyo mwogere ku ekyo mubeere open akubuulire naawe awo lyoko otegere ndi okay zisinga kuwunya wali nga nakamali okulya enswa awo otegere ndi kati enswa zogenda okweyama abasajja bagamba ekibuga kyabwe kiki kiriko bubeezi buzibu nze mbuuza obuzibu butuwanisenga oba tubulemerengako tubutereezenga awo nno kyenva nkuwa amagezi sookoleko okuwanika ku mulimu gwogwo gwokola sookoleko okuwanika sookoleko okukola ki sookoleko okuwanika taata w'abaana sookoleko muwanikako bw'abanga afuluuta nnyo tukinogere eddagala mukinyumyeko omugeni wayi ng'ofulunta n'ontiisa ani bw'oba weebase ogenda ne weebaka amaaso ne gadda ku ngulu bwoti n'osigala ng'otunula ngambira nayiba akulene nisokoleko okuwanika ku kibuga kyo mugambe gwe mulinaanye mugendi sookoleko okuwanika ku kibuga kyo sookoleko okuwanika bwe biba bitereezeka sooka olinde nangirira obuyinika obubadde mu mukisa gwe butandika okufuluma mu linnya erya Yesu. Ani awulya ngambe nti amiina. Nsumulula amaanyi agasimbuliza obuyinike bwonna obubadde mu mukisa gwo mu linnya erya Yesu. Nti amiina. Ekibuga we tuli walungi kiriko obubeezi buzibu. Obuzibu obwo naye ani abuliyita
siwulira ani aleta obuzibu obwo Setaani yaleeta obuzibu ng'anoonya frustrating, anoonya akwetamise, anoonya weekyawe kyawe, anoonya okolimire Katonda, anoonya okyawe Katonda, anoonya okusinza kukuleme, anoonya okulokoka kukuleme. Lwaki? Nga naawe olaba ebintu bitegeera. N'abataasoma nnyo nga balina emirimu. Kwalina ebipapula byonna bina wabigattagattako byonna n'obigatta, wali diguli n'oyongerako diploma n'oteekako certificate manya ya nankani. Buli wootuuka bagamba no vacancy, no vacancy, no vacancy. Ekyo nkirangirirako omuliro mu linnya erya Yesu. Ekyakukwata kikutte. N'olaba yino babadde olowooza nti obasinga obulungi kyokka bo ne bafumbirwa. Kikulimba kasisita gobadde ogayagayawo ng'olabanga akataliiko pulaani. Ogenda okulaba bagenda bannange twagala okwaniriza abantu abaalabaganye. Ogenda okulanga ke kavaayo era mugambi ayi Mukama kyakwata nze kyankwata kitya naako akataliko pulaani kafunye omusajja nga nako kakoze katya nga nako kafunye ekyako kyakatadde nekaye kakalime kaka abuligana Mukama yeebazibwe bannange abadde bansabira mwebale nnyo okusaba nange ebitaala by'amazze ne binta n'oyo kagamba ndi kalera banno. Naye atawulira nga ayakalaba yayita ku ggwe. Kikulimba yalinga akulaba bw'ati n'ayisaawo amaaso n'alabako nga ggwe waliwo ekintu awo ekyakukwata kikusiikiriza n'oba nga tolabika. Kiwaliwo ekisiikiriza nga tolabika. Oli abanga akulaba ate n'alaba ng'alaba musajja munne. Nendoza ate ye musajja kyokka ng'ate oli mukazi. Sikulimba byonna byonna omala obikola naye ngeri oli bwakutunula alaba ki? Alaba musajja nendoza musajja. Ekyo nkirangirirako omuliro mu linnya erya Yesu. Ate gwe olusinga n'okumanya tomanyi yebiri ebintu mumodolo eyo ebimbaloga biroge ebiva mu kika ebimwe mwabikomboza bwe mwagenda mu ssabo gye wakola endagaano n'emizimu mb'ogifumbirwe ofuuke mukazi waagyo gifuuke ebbaawo. Kati ate endagaano ezo tofunanga kadde kuzisazaamu. Kati kokyo ndi wadde olokose nja kusigala nga nkulondoola. Bw'agamba ndi njagala kuwasa n'omugamba tugende tukisabire. N'omugamba tukisabire. Olugenda ekiro bw'ati mu kusaba n'amala okusaba olwebaka wansi ng'ali mu tulo agenda okulaba mu kiro ng'oliko obugere bw'embwa. N'agamba Mukama ng'omumponyeza omuntu ono aliko n'obugere bw'embwa musambwa aliko bimugoberera kiki naye ng'amazima gali bwe gati nga n'obugere bw'embwa bwennyini tobangako nabwo. Wabula nga kyo kibukwambaza ekiro abakulaba bonna mu kirooto ne balaba obugere bw'embizzi. Gwe nolaba ng'oli fiiti nga tolina kizibu kyonna naye ng'abakulaba eri mu kirooto bakuvunula mu ngeri ndala. Buli muntu ng'akulinako interpretation enzibuzibu. Gwe bayita obuyinike wakati mu mukisa. Bulaza n'ogenda okusaba omulimo nga buli wooteeka empapula bagamba tujja kukubira nga tewali akukubira. Bonna bwe wavudde obwoti ne bakolamu debate. Abantu ab'engeri ng'eyo nti babeera baki tomulaba entambula ye n'omugandi kale n'entambula nayo eriko obubbi n'obutali bubbi. Jaze mulabye n'obukowekoowe mbulabye obukowekoowe bubadde bulaga ndi mubbi. Gamba nti nkyokyo omuliro mu linnya erya Yesu. Gamba nti fire! Mukama yeebazibwe. Abasajja bannannyini kibuga kino nabo kye balwanako
nabo balwana ku kibuga kyabwe. Ndi wano mulokole gwe nga gamba nga maliriza essaawa yeno naawe ogenda kulwana ku kibuga kyo mu linnya erya Yesu. Siwulira ogenda kulwana ku ki? Nagambye dde ebibuga bingi, ebibuga byangeri nnyingi nnyo. Tewali kikaabya maziga nga kuba na kibuga nga kirungi naye nga amazzi gamu gakaawa. Omwana wo nga talina ddalu, omwana wo nga muwombeefu, omwana wo nga muteefu, naye nga ye buli lwakomawo ku ssomero nakati yagireese ripooti 49:49. Ebirala byonna nga bawandiika nako batica bazibu nnyo n'okulumya balumya bateekako wansi well behaved. Ayina empisa naye obwongo temuli nga kyebagamba. Nolwekyo 49 kuva meka 49 noga kati ekyo bw'otakizuukukira obudde nga bukyali wangi kye bayita obuyinike wakati mu mukisa, amazzi agakaawa wakati mu kibuga, ettaka eritakomyawo mmere. Bano abasajja bagamba ekibuga tukyagala. Nze njagala kumanya waliwo wano abantu abali wano ng'ekibuga kyo okyagala? Siwulira, waliwo abali wano ng'ekibuga kyo okyagala? Oyinayo ekibuga nga kirimu obuyinike naye ng'okyagala? Yimirira tusimbulize obuyinike. Yimirira tusimbulize buyinike. Abasumba mulinye waggulu olwaleero. Abasumba mulinye waggulu. Hakuna mchezo leo. Hakuna mchezo. Abasumba munyimire waggulu. Enough. I don't hear you. Enough. I don't hear you. Enough. Sorrow must come out of your blessing. The waters of your city should stop to be sour. The soil of that city must bear fruits. We are here to break the spirit of barrenness. Are you ready? Sulira, are you ready? Abasumba mukwatagane mikono tusibaka jegere nafu. Nawe oba oyina omuntu oyo gw'olinaanye mukwata omukono tusibaka jegere. Kajegere. Teeka emikono gye waggulu. Tandika okuloopa ekibuga ekyo, tandika okukiroopa. Katonda gw'ayinza bonna mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaresi. Tujja mu maaso go nga n'abaana bo bano Mukama wange seba abo bulinzi nabo bwala tuyimide nga abaweereza abo mu kifo kino nga tusimbuliza Mukama wange seba buyinike obadde wakati mu mikisa gyabwe tuwulidde nti ekibuga kyali kirungi nnyo naye ng'ekizibu mulimu amazzi agakaawa ettaka lyamu nga tiribaza mmere taata abasajja ne balaajanira nnabbi nga muweerezaawo na wano waliwo abantu nga bali mu kulaajana balaajanidde abaweereza abo balaajanidde abasumba balaajanye Mukama baga nange nnyinayo ekibuga eky'engeri ng'eyo nange nnyinayo edduuka nga liri walungi nenga teritunda nange nnyinayo omwana nga mulungi nenga yalemu okufumbirwa nange nnyinayo obufumbo bwange nenga bwagana okutambula nange mazima ndi mufumbo naye okuzaala kukyaganye nange mazima taata bawulire abagamba nyine emmotoka naye tekola magoba bawulire abagamba nyine ennyumba z'abapangisa naye sina kyenfunamu bawulire abagamba Mukama bawulire taata tugasa emikono gyaffe ng'abaweereza abo tugasa emikono gyaffe ng'abasaba tugasa emikono gyaffe ng'abasumba tugasa emikono gyaffe ng'abakadde tugasa emikono gyaffe ng'abannabbi b'eggwanga lino ng'abo Mukama wange bakabona ab'ekibuga kino taata wulira okusaba kwaffe wulira eddoboozi lyaffe tusabira ekibiina kino Mukama taata bawulire taata wulira Mukama emikono gino ngirangiriramu omuliro nangirira omuliro mu mikono gino nangirira ekisa kya Katonda nangirira ekitiibwa kya Katonda amafuta ga Katonda amaanyi ga Katonda obusobozi bwa Katonda ekitiibwa kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe n'omulokozi waffe Katonda wange wulira abaana bo baabano Mukama wange taata bakulaajanira abaana bo baabano bakukaabirira abakoye ebibuga ebikapa abakoye ebibuga ebirungi naye ng'amazzi gakaawa
abakoye ebibuga ebirungi naye ng'ettaka terizza mmere. Taata wulira buli abakaabirira, nkutula ekyo ekibadde kyakwata mukazi gwe, kutula ekyo ekibadde kyakwata musajja gwe, kutula ekibadde kyakwata muwala gwe, kutula ekyakulemesa okufumbirwa, ekyakulemesa okuwasa, kyakulemesa okuzimba, kyakulemesa okutambula amawanga, ekyakulemesa okuzaala, ekyakulemesa okugula emmotoka, ekyakwata emirimu kyo, ekyakwata ebibyo kyokya n'omuliro, kiragiro okuta, kiragira kikute mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Kite emirimu gyo, kite abaana bo, kite emikisa gyo, kite amagenda go, kite okutambula kwo, kite mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Amaanyi ga Katonda gagwe ku bulamu bwo. Ekyakwata leka kikute, kyakwata emikisa gyo leka kigite, kyakwata abaana bo leka kibate, kyakwata emikisa kigite, kyakwata future yo kikute. Kikude mu linnya lya Yesu. Nagira obuyinike okufuluma omukisa go, nagira obuyinike okufuluma amagenda go, nagira obuyinike okufuluma future yo, nagira obuyinike okufuluma obulamu bwo, nagira obuyinike bukute mu linnya lya Yesu. Leka obuyinike bukute, leka ekyakwata kikute, kyakusiba kikute mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Oteebwa, emirimu gyo giteebwa, makago gateebwa, amaka gateebwa, future eteebwa, ebyo biteebwa, emisomo gyo giteebwa, emikisa gyo giteebwa, amagenda go gateebwa. Kati mu linnya lya Yesu. Oteebwa mu linnya lya Yesu. Yes, mu linnya lya Yesu sumululwa. Wonna woli sumululwa, wonna woli sumululwa, wonna woli teebwa, wonna woli yambibwa, wonna woli ziwa bujja, wonna woli sumululwa, wonna woli Mukama leka akuyambe, wonna woli Mukama akudukirire, wonna woli Mukama akusumulule, asumulule emirimu gyo, asumulule amagenda go, asumulule future yo, asumulule ebibyo, asumulule beauty yo, asumulule emikisa gyo, asumulule connections obadde, asumulule opportunities zo, asumulule ebibyo. Yes, Lord. Sigala